baganda bagamba eryokangana etonya tulaba ensiisira bezenkanya eyo. Then official olunaku lwaleero okwatiddwa oba akwatiddwa lwansonga nti yakira ku makya n'ansalako ebigambo ebitaaliyo. Yakira ku makya n'abula ebyokukola n'afuna akatebe n'atuula n'ayogera ku nze n'agamba nga bwe nnina akatambi k'obuseegu mbwera nga bwe nawa boyfriend ssente simanya n'akola biki byonna. So ekya ssente bakitunuulira ne batambuzaako kya nudity ne kispreadinga. Nze nga mbalaba nga nsirise. So not until my relative decided that guy akwatibwe akolwe mu mbuga z'amateeka because omusa kyeyankozeeko kyamaanyi nnyo. Ya kino kidaala buli wamu. Leero kiri wange enkya kiriwo. So nzo obutali bwenkanya ewange embugo biiyo maybe bunaagendewo omulala. So I want him to set an example to others nti kale baako ekigambo kyoyogera naye okwata omwana omuwala n'omusalako ekigambo ky'okufulumya akatambi k'obuseegu kigambo kinene nnyo. Kyawandiikiddwa mu Google buli wamu n'ate nga katambi tekaliiyo. Emboozi yayiyanjiye then abaapanga obutambi nabo ne babumpangako naye nga he was the source of lugambo. Yatandika ekigambo then abaatandika okupanga obutambi ne babupanga. So nze ekyokumusonyiwa sikirimu. My relatives be babirimu zino ensonga. So I think tufune ku bwenkanya. Yeah.